Spice Diana kyeyekola mu USA kikabuka ali eno munnange bamitinze n'omukyala munnange ate Daniela Atimo byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo nga nina munnange ate Chameleone maaso awo e Rwanda ate Rema Namakula nabyo ngenda kujja nabyo mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video wali wonna kibe nga kitambwira ddala bulungi nnyo kakati munnange mbadde ndi awo ngenzeko ku Instagram munange ebifaananyi wali omukyala munange Spice Diana n'omukyala munange Daniela Atimo basisinkanye munange mu nsi eno munange ate mu USA beeguddeko esayidi eno ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati wali munange ate ku mukutu ogwa Instagram Spice Diana kugambye ali bulala munange ennaku zino era nga boogezako kulaba omukyala Daniela Atimo abadde ayambadde bulungi abadde bambi nga atemagana jjukira nti nno mwana muwala Spice Diana yabadde yazze eno mu USA nga alinayo show era nga by the way nakoledde video mwana muwala ono ku show gye yabaddeko yabadde successful nnyo muganda wange abantu banyumiddwa eside eyo era nga munnange wano bwatyo bwasiikanyeko n'omukyala munnange Daniela Atimo era nga bulaba ebifaananyi ebyo kakati era ku side yemu ne mwana mulenzi munnange ate mu Fumbiro okuva mu kibiina ekya NUP beeguddeko esayidi eyo webityo munnange webiri mu kutambula ku mwana muwala munnange ate Spice Diana kwosana kakatambi akabadde kakutte akati ng'ali mu kutambula mu kaawo ne munne era nga boogezako kulaba munnange ate akatambi ako kakati no ku sayidi yemu awo nvuddewo Rema Namakula munnange naye ataddeyoko wali akatambi bambi atugambye nti nno olunaku olwaleero munnange abadde mukoowumu era nga boogezako kulaba kakati nno agambye nti nno leka nange ntereyoko munnange ate ku bafanzi bange munnange ate balabe ekyekitambula esayidi eno naye nga leero abadde tateereddeko kasimayiro kugambye nti nno abadde mukoowu era nga boogezako munnange okulaba akatambi ako omukyala munnange ate Rema Namakula bwatyo engeri gye yeekozeemuko ebintu kakati naawe kankuggyewoko nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone e Rwanda gyali eno era nga munnange okusinziira jjukira nti nno mwana mulenzi ono abaddekoko ne show ezimu munnange ne Rwanda era nga munnange zitambudde bulungi okutwayiza awamu era nga ku sayidi yemu nga boogezako okulaba akatambi ako akabadde kakutte munnange akati Dr. Jose Chameleone muganda wange omusajja ono ayugumiza nnyo munnange ensi zino Kenya, Rwanda, Tanzania abantu bamwagala era nga ku sayidi yemu ali Rwanda era nga akyaliyo kakati nno agenda kubeerako ne event gy'agenda okubeerako era nga bw'olengera post eyo munnange agenda kubeerako ku event eyo nga bw'abadde ayogera munnange ate mu post eyo ebadde twedinze wali ku mukutu ogwa Instagram ye mwana mulenzi munnange ate omuyimbi Dr. Jose Chameleone yabadde ne muganda we Wizo kosa ne boy we munnange ate Cool Boy ndowooza omulengera munnange mu katambi wali ng'ali mu kushayininga naye munnange ate mwana mulenzi oyo kakati nno bye biri mu kugenda mu maaso munnange ate ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone e Rwanda gyali jjukira nti nno nakusuubiza nti nno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo kakasa nti nno subscribinga kosa ate n'okulayikinga video updates zonna tuba tuzikutuusako wano munnange ate ku Jaminat UG ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala